Mu kaweefube w'okutumbula ebyobulamu mu Bwakabaka bwa Buganda, abavubuka okuva mu Rotary Club y'Entebbe Airport basisinkanye Omulangira David Kintu Wasajja okumwanjulira enteekateeka gye balina okukwatirako ku basawo ku ddwaliro lya Kirumandagi Health Center ey'okubiri erisangibwa e Luweero. Omulangira Wasajja yeebazizza enteekateeka eno gye bamwanjulidde gy'agamba nti eyamba abantu ssaako n'okubeera n'omutima ogulumirirwa. Kubanga si mulimu gwammwe mwekka ng'abantu naye ate nange kinkwatako, kyemukola kinkwatako. So mu luzungu oli ayinza okugamba nti your cause is my cause. Omulangira Wasajja agamba kino kyakuyamba nnyo okukulaakulanya eggwanga wabula alaze obutali bumativu olw'abantu abataagaliza bannaabwe n'obutalumirirwa. Ensi okulaakulana yeetaagamu obuntubulamu, yeetaagamu emmizi, yeetaagamu abantu abalingammwe n'omwoyo ogwa nakyewa. Omulangira Kintu Wasajja abasuubiza okubakwatirako ku mulimu ogw'okuzimba ennyumba z'abasawo bano. Kale nga mpulira ddala kyemukola kinkwatako, kinkakatako era nange okubakwatirako. Rotary n'Obwakabaka bwe bukwataganira nti ebigendererwa bye bimu okuyamba abantu abalala okusinga ku ggwe. Ssentebe wa Rotary Club y'Entebbe Airport Higenyi Noah Nobel agamba nti beetaaga obukadde bw'ensimbi za 25 okumaliriza okuzimba ennyumba z'abasawo. Eno phase gye tugendako tulina budget of 25 million which has 3.5 million roofing. Challenge ya health center yo nti bali tebalina staff quota nga abajjanjabi aba health workers nga batuuka naye nga batindiga engendo nga mpanvu batuuka obudde bugenze. Emirimu egy'ennakyewa tuzaamu abaana batuwa essuubi okuba nti buli omu akwata akatono k'alina ne yeefiiriza tusobole okulaba nti oba oli awo community zaffe ezitasobodde tuzijja mu mbeera ne tuzitereeza. Mu ngeri y'emu, Beeka Ssejjengo akulira abavubuka mu Buganda akubiriza abavubuka okukwatagana n'abantu abalala okutuusa obuweereza n'okukolera awamu. Era tukubira Omulangira ebina byonna okulaba nga bijja nga bikolera wansi wa Buganda Youth Council oba nga tukwatagana nabyo okulaba nga tukyusa obulamu bw'abantu baffe. Tulina okuyita mu bintu bwe bityo eby'enjawulo nga tukwatagana bannamukaga wetutasobodde kutuuka nga tukwatagana n'abalala okulaba nga tukyusa obuweereza. Sandra Nabaggala, BBS Terefayina, Ageesigika. Wakyali ku BBS Terefayina mawulire.